kuba nominated D ate tugenda kuba D era ne register yaffe okugitereeza era twongeddeyo ennaku okulabika nti bannakawempe North bagenda ne beregisteringa ne tumaliriza ekyo olw'okuba nti tujja kubeera special nga bwe tukimanyi bulungi Uganda yonna eri mu kutereeza enkalala z'abalonzi naye Electoral Commission etukakasizza nti Kawempe North register yaayo bajja gikolako mu bwangu bagitereeze for display n'olwekyo nkubiriza bannakawempe mwenna abakubi b'akalulu mulabike nti muwuliriza mutambulira ku programu eyo mugende mwewandiise ate ne update bwejja mugende mulabe mukakase nti amanya gammwe mwegali musobole okubanga mukuba olunaku olwo era mbasaba obuwagizi bwammwe nti maama Kawempe yenze nti njagala kubabeera maama kubanga Kawempe tuludde mu maziga Kawempe tuludde nga tuli bamulekwa mu parliament n'olwekyo nga Kawempe tulina ennaku tulinga abalina enjala ate omuntu bw'abeera n'enjala era aba anoonya maama naye waddeyo okubeera maama wa Kawempe mu nkulaakulana mu kuwa emirimu abavubuka mu kulabika nti ekitundu kyaffe kiyonjo nga nkwatira wamu ne local leadership kubanga ne campaign yange essaawa eno ntambula muluka ku muluka nga ndaba abakulembeze okuva ku LC1 aba NRM n'abakulembeze ba local council bonna kubanga obuweereza obwange bugenda kubeera obwo obutali mu kkala newankubadde nti ndi wa NRM n'olwekyo nkubiriza abakulembeze bonna kuva ku LC1 mujje tukwatire wamu nga tekwa ettaffaali ku nkulaakulana eya Kawempe North. Njagala Kawempe North ebeere eyo first class constituency mu Kampala kubanga njirina plan era mu plan yange ne manifesto ngenda mu maaso n'okujanjulira abo bonna abakulembeze okuva ku LC1 kati mbadde ndi mu miruka gyonna mbuzayo emiruka ng'esatu okuba nga mbeeyanjulira mu mbeera eyo ne manifesto yange kubanga enkola eyange egenda kuba eyo egateekawo olutindo okuva mu central government ne ku local leadership. Ekizibu kye nasanze eyo nti tulina